Olutalo Lwa fullfigure kw'ossa Kasuku ndowooza ddwo telulikoma naye okusingira ddala fullfigure alabika yasinga okuba n'obuzibu ku Kasuku. Kaakati ono avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira mbu lwakubanga yayogera ku nsonga za Brian White. Fullfigure agambye nti nno Kasuku si alina okwogera ku nsonga za Brian White kubanga bingi bye yamukolera. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Omusajja Brian White yakolera ekisajja ekyo ebintu ekyo. Waliwo stories otalina kwogerako. Waliwo ekintu ekijja n'okyerekeza n'ogamba story sijja kugyogerako. Empiteko. Naye muno mu nsi omuntu alina kuba naani. Temujjukira, temusiima, temuyina mizi, tolina gw'oligamba nti ono yiye nedda. Si buli story ejjambo bajina ogikubuzaako ogyogereko. Kubanga lwaggulu omumanyi waliyo mumanyi si gwatege iwe nonte toli Katonda. Emmajja gikuluma wabutika mazi. Oyina nagisi mukama yeekusiiwa gwe ekisajja gwe kiringa enduli y'omuti. Sitaani omwerere. Oyo omusajja kye yakubeererawo ne kye yakukolera mu bulamu toyina wadde right eyogera ku Brian White. Oba ali mu nsobe atali mu nsobe no matter what kyonna kyali oyina okustandinga naye. Muyige ng'okusima ku bantu n'okujjukira ku bantu. Ate tali kibinga muntu kulowooza nti ssente zimuweddeko n'omuvaamu. Kyekisobola okukwata bannayuganda ebizibu. Temujjukira ate temusiima. Mumubeeraawo mu ssente zaamuweddeko nsikata kyazirina baddamu n'azifuna. Ate munnange nze abantu bawano banewunsa tebaswala. Era baddamu n'azifuna kati kyekisookayo. Tebiswala za kakakazi akalinga akadomola kafuna wuzu kaafumanga n'oyo musajja omukadde oyo eyeeremererwa oyo asula eri ekagoma. Baafumanga olukazi lwatuuka ne luŋŋamba ntwale ewa nina ebizibu simanyi ntegese bisali ya lo simanyi biki simanyi ntegese biki. Nga konna kawunya kazimbye amagalo gatte amagalo gavaako gasusumbuka. Kaba mama muni yali akakola ekintu kalifa kawunya. Kyekikambaza obubina kakweka kivundu. Ntwale wa ne mugambe bigambo yogera ngate namutuusa ngate n'omutunula mu maaso bwati. Ku bigambo bye yavuma mwogera oluzungu luyitirivu nnyo but you are poor. Mwogera lwaki muswaza abasoma. Why are you speaking English but you are poor? Va ku luzungu osobola okustandinga because oluzungu lugenda kulemesa okufuna omulimu. Gwe wandisobodde okukuwayo omutwalo oba ebiri oba esatu oba etaano. Kubanga olwogera nnyo olowooza psychologically walemera mu buddu bw'endowooza olaalidde amazzi galinga maziga kulalidde mu nnyuma. Olaba tojja genda kukola ki omulimu kuba oyogera oluzungu luyitirivu nnyo ne lukulemya n'okukola ky'olina okukola. Abala muyina ebitabo mulowooza mbu muyina kubeera mu bifo byaffe mwe tuli. Abagamba wano oyo omusajja wamwe ng'ayogera nnyo oyo zonto ozoligo oyo eyeyita promota. Ne mbagamba promota yasinze okwetera alienskin ebizibu nga mumpakanya. Kati alienskin baayawudde ne bebe. Baayawudde bubi nnyo. Nabagamba nga nawanga alienskin sente z'abantu nga takola. Nentwala sente z'abantu nga azibba n'atakola. Nga mugamba fullfigure alimba. Kati ye ne bebe kulu beerengera bulengezi n'okwewuliza tebakyewuliza. Buli muntu kijja kumutuukako. Buli muntu agamba nti gwe mubi gwayogera kijja kutuukako. Ogambe omukazi ayogeranga ekintu kyali kituufu. Tebasobola kwerengera. Mulowooza lwaki? Nabagamba mawaya asombedde alien ebizibu. Amwawudde na buli muntu. Abambira buli muntu alowooza amugattako kumba amutoolako. Netiwaka lwaki buli mwagamba netiwaka nfu. Yes, wetugenda kawa tamalemirundijnr kyagenda mu maaso n'okuba nti no munnanga ayomba. Ayina video gyalimu ey'omuyimbi omu kakati ate nga video yemu munange ne fullfigure amwali. Naye okusinzira ku tamalemirundijnr yavuddeyo nalo kagamba nti yali tamanyi nti no ne fullfigure agenda kubeeramu. Kale katubeere nga ate tukuwa akatambi kano. Ng'anyi okubeera mu kividiyo ekyo. Wano oyimba olinga mpa abaana. Nkuyambye mbadde mu kividiyo kyo. Chris Banina. Ate otaddemu fullfigure.
genda ku YouTube yo ojeye ekyo ki video nze sibeera muri video yemu ne full figure otherwise ngenda kutwala mu kooti ekyo kikazi ki full figure kyatutamata madda nze singa wangamba sandi bibadde namu nete wangamba kali ki full figure wakiteekamu ngaawo sigalo kyekyo kapoze ekyamakulu kye wakola kumuteekamu ngaawo sigalo ali awo sigalo te kali kulesibanina full figure wamuteekamu ngaawo sigalo mu video awo tewalimba era yali era mu video enamba naera kulesibanina omanyira kati mu video enamba full figure walaba kumuteekamu ngaawo sigalo omujjukiza gye ekyo kyokka kyekyamagezi. Oluvannyuma lwa Palaso okuvaayo munnange n'abeera ng'ate alumba abebekulu kaakati bavuddeyo ne balyoka bamugamba genda mu maaso n'okuba nti n'omulumba wekibanga munnange ku akawunti yo kuliko ssente ziteerwako oluvannyuma lw'okuba nti n'ate omulumbye. Akatambike kano nemuvuma kati Palaso avume bebekulu abayaga bwana amaliriza ng'akita Palaso mwavuma bebekulu ng'okwera ku akawunti ng'olaba ssente mmeka eziyingiddeko bwe kuba kuliko ng'oweyongera mu maaso bwe kuba tekuli ng'okola ki ng'okita naye gwe bw'onoovuma buloneka ku makya n'ovuma bebekulu n'obanga ssente zengwere ku akawunti yo then nga ogenda mu maaso naye buli onootunulako ng'olaba tekuli ng'awo okita tukolerera ssente tukolerera kuba bulungi waliwo ekirala ensonga za hamu kigundu munange n'abasuubuzi tezinnaggwa naye mujjukire bulungi nti no Tamalemirundijnr yavaayo n'ayisaamu eggaali abasuubuzi naddala abali ku bizimbe wansi kaakati no munange waliwo wano kye bamugamba mukama waffe Junior ng'atoli mukambwe nnyo nnyo okusinga ne ku mugagga gwe baawa kontrakiti y'okuzimba omwala ng'oli mukambwe nnyo okusinga ku alias Lukwago ne gavumenti yabatwala mu basement wansi biri mu basement bigaalaagamu ani akututteyo va mu basement donne edduuka eritegeerekeka ekibuga ekiba kikulemye kifulume mugende mulime ennyaanya mutwasamira mwalasosa okusuubula twakalaba abasuubuzi nsoboda maali twakalaba abasuubuzi twalaba dda basitadde mulinga amazi buli omu mutiisizza buli omu mumwetiulinganga this was not called for no kyali tekyetaagisa moso oli mukono na repetition ya hamu ng'abantu balowooza yakutumya ovumevuma abasuubuzi hamu tasobola kugamba kukola bintu nga bino ng'abantu bafiiriddwa emaali ava mumaki omwala sigwe gwagisa naye telinotandika obbavumaavuma nedda baze ne gavumenti tesobola kikkiriza olwa President Uganda n'agamba nti abasuubuzi bano beetaaga compensation n'atuma ne Prime Minister ne Vice President balabe n'omwami hamu n'akwatagana nabo balabe embeera efaanana etya gweokola vidiyo evuma abantu olimba bano abantu basasula omusolo gw'eggwanga be bano abantu basasula omusolo gw'eggwanga be bano abantu ababeezaawo ekibuga ensonga lwaki Kampala eyitibwa capital city lw'abasuubuzi bano so muganda wange sometimes however much you want to trend ne trendingira mu nsonga ki entuufu siamu yaleese amata byasi yaleese enkuba era tali questionable kwezo nsonga naye ate gwe okwata ennyaanya oli mixinga mu bantu ng'obavumaavuma abasuubuzi b'eggwanga that was not good si kirungi nakamu kati gwe atakola ku bizinesi osokukisaagiramu ate museera be bano abantu b'okubamu oluseke kati obavumaavuma obadda mu kyalo ani gw'onaakuba oluseke moso ne mwami hamu yeetaaga abasuubuzi mu maduuka na buli muntu yenna so ovuma omusuubuzi ate oba ovumye kasitoma wa hamu tasobola kuzimba bizimbe nga bigenda kubeera bikalu era yeetaaga naye abasuubuzi
so muganda wange tamalemirundijnr toddamu kwesa linnya lya muntu mu bino ebintu byokwese enjogere. Rama kyagenda mu maaso n'okuba nti nate akolimira tamalemirundijnr katubere nga tubikuwa yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno munnange olutalo lwayinza okubeera ne tamalemirundijnr senga lubadde lutalo lwa nnyumba naye mbu olutalo lw'emmotoka olwo taluliimu mbu naye olutalo lwayinza okubeera mu lw'ennyumba poloti weebityo mataka weebityo katubere nga tukuwa akatambi kano. Bannange Junior oli wankwe. Junior oli musajja muli wankwe. Wajja mu motoka yange n'otuula bulungi nga bw'oseka neera nze namanya. Nze namanya. Kakali munnange yeggwa ajaguza. Emmotoka yange ng'egudde kabenje. But all in all, akamotoka kange newo kayita piki. Newo kiyita ky'oyagala. Kyenjagala oleme kwerabira nti lama sipangisa. Ate nze sinze muntu ali mu competition z'amamotoka. That is nonsense. Ennyumba gye nsulamu egula emmotoka gy'ovuga. Okitegedde ekintu ekyo. So woba onoonya ba tiktoka ab'okukompeyalinga mu bye balina eby'amamotoka noonya balala wabula sinze. Senga tubadde twogera ku bizimbe. Nze ennyumba gye nsulamu wano wendi. Waliwo ngenda kona ndooza miliyoni 3 wano wendi. Kati ne weeyandibadde Range Rover nali nsobola okugivuga. Ne weeyandibadde emmotoka mba nsobola okugivuga. Naye si ffenna nti ebirowoozo byaffe byetooloolera mu mamotoka. Tigundi avuga emmotoka ya bbeeyi gundi So mukadde wange si bwe kityo bwe kiba naye nga oli wankwe. Yeggwe muntu aseka nenga era nakulaba kyova nagamba mu video ey'okuddaala nga nze ekimanyi. Naye kyenjala okugamba emmotoka eggwawo naye ate ekizimbe kya lubeerera ate ekizimbe kikola value buli mwaka oguyitawo ate emmotoka ekka value. So mu bintu bye nnina okuba nga nenyumirizaamu si emmotoka tugivuga kwewala ndowooza oba mubitegeera ng'era omanyi omugaso gw'emmotoka. Naye nga onajja mu mpaka z'ebizimbe mataka onja kujja. Naye we tuba nga tukyali mu mpaka za mmotoka oli ku muntu mukyamu noonya b'olina okuvuganya. Honorable Mpuuga avuddeyo n'abeera ng'ate munnange yeebaza mukwano gwe Abedi Bwanika. Dr. Abedi Bwanika si mubaka bubaka ne muweereza w'abantu. Ekitundu ekyo kyakiikirira nga muyinza okirowoozaako. Kikiikiriddwa abantu bangi abakulu. Omwali ne mukadde waffe eyawumulanga vice president yaliko speaker nga akikiikirira nabeerako deputy speaker nga akikiikirira. Yakikiikirira era n'akiwa ekifaananyi eky'omuntu omukulu akiikirira ekitundu ekyo. Naye Dr. Abedi Bwanika ate yakiwadde enkyukakyuka n'ogamba nti wano waliwo omuntu alumirwa abantu era abakulembera era abafaako. Olwekyo omuntu yenna ow'ekitundu ekyo atalina kifaananyi Dr. Abedi bw'akyusa kitundu ekyo aba ndowooza tabuleera bulungi. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo olw'obukiise bwa Dr. Bwanika. Nkoze naye emyaka gigenda kuwera 5 mu Parliament. Ye mubaka ofulwa Parliament nga kwali ne mu 19 mwali. Twetaaga abantu nga bano. Ekintu kya Buganda kyetaaga abakulembeze nga bano. Tukyasobola kuba na budde bukiikirirwa abantu ab'okutuusa omuwendo n'okuweza omuwendo. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olaikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi.